Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe zinunula omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Munnange nga Muyodi ayongedde okubeera ng'atubangula mu mafumu. Kuno gattako okubeera nga waliwo omusajja gwe yali atuleetedde eyali ayongedde okubeera ng'atuyigiriza obukodyo obutaali bumu n'ennwana eyali ey'omulembe okusinziira ku kubeera nti ye yali nakinku mu mafumu. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula Mulangajja. Twayigiriza obaddamba nga tutandika ku nsowera ne tumala ku nsiri, era oluusi n'ekyemisana nga tukirya kiwolongose ne tutakirunganga mu mmindi. Ezzooba nga likongose ku ggulu, omubanguzi waffe yalabika nga takyatutuntuza nnyo era ng'asigadde kutukalaatira bugambo butonotono n'okututunuulira nga tulwana n'emikolo. Tolowooza nno nti bwe twabanga tulwana n'emikolo nga gubanga omuzannyo wakati w'ab'omukwano. Genda yiiri nga naawe singa ggwe wali ffe nga toyinza kuzannya ng'omusajja oli akusimbye eriiso. Twafumitiganiranga ddala era nze enkofu amafumo ga mikolo ze gandekera ziizino kwentunula nga nnyumya bino, kyokka nzijjukira n'ekitiibwa era n'essanyu. Awo omubanguzi waffe n'atuusa okudda ewaabwe, anti olwo mikolo ajja okusubwa okumusiibula. Ku olwo nakeera nnyo ne ŋŋenda ewa Muyodi nga bulijjo, nga mmaze okuyita mikolo yeenyonyongozezza mpozzi olw'okuba nga twali twacwacwalikanyeemu ekiro olw'ebintu ebimu ebyali bizoobaanye. Ndaba baalugera dda nti abali awamu. Bwe natuuka ewa Muyodi ne bantegeeza nti ye n'omusajja oli baagenze dda mu kibira kyaffe gye twayigiranga okulwana, newankubadde nga bwali nkya butyo. Nange ebyo olwangwa mu kutu nga nserengeta, kyokka saatwala ngabo yadde effumu kubanga era nategeezebwa nti byali tebijja kwetaagibwa ku olwo. Bwe natuuka gye bali, omusajja oli n'ambuuza nti, "Munno oli aliwa?" Konze anneebulankanyizaako naye ndowooza ajja. Awo n'ankwata mu mukono ng'ogwange guli mu nvubo y'engalo ze n'ayogera bino nti, "Mwana wange, kaakano nkusiibula nsitula okudda ewaffe ewala. Sirowooza nga tulirabagana nate nga tukyali balamu wabula edda. Mpozzi emizimu gyaffe gye girisisinkana. Obeeranga muzira, totyanga babi, oyambanga abanafu, towalananga akukyawa, otyanga okuyisibwamu emimwa mu bubi, toyanguyirizanga mu lutalo okulaga amagezi go gonna nga tonneetegereza n'okumalayo gonna ag'omulabewo, era tojjanga maaso ku gw'olwana naye. Gwe kyotosuubira nti kikoleka omuntu mulamu ky'osuubiranga omulabewo ky'ajja okukola. Otyanga okuwemuka. Ebyo olwabimala nankwasa akagabo n'akafumu n'antunuulira mu maaso enkaliriza ng'amaaso ge gonna gajjudde ekisa kye nnali simusuubiramu. N'aseka omulundi ogwokubiri era ogw'enkomekerero nga tannayawukana naffe. Awo n'akyukira Muyodi n'amugamba nti, "Omulimu gwo wantuma guwedde. Ono lwaliba n'effumu n'engabo mu mukono gwe aliyimiriza eggye." Muyodi n'addamu nti, "Onvumye omulundi guno, tonvumanga bw'oti olulala." Omusajja n'agamba nti, "Emikisa n'emirembe gy'abajjajjaabo naawe gikugobereranga." N'akwata engabo n'effumu lye n'akungujja butakyuka, ne tumuwerekeza amaaso okutuusa olufu n'akatunnumbalo byamumera n'aggweerayo. Bwe yabulirayo, Muyodi n'assa ekikkoowe n'atuula era nange ne ntuula. Bwe namagaamaga oguyinja gwaffe nsitulemu nga sikyagulaba. Awo n'emikolo we yatuukira n'asaalirwa nga nze bwe nasaalirwa okwawukana n'omuntu gwe twali tumanyidde. Naye nze nasinga kubanga nalaba ku maaso ge ag'ekisa, so nga mikolo bulijjo ajjanga kumujjukirira mu maaso ge gali ag'omulimu. Bwe twabuuza Muyodi omusajja oyo gye yava, yagaana okutubuulirayo wabula yatugamba bugambi nti erinnya lye ye Mulanga.
ne tumusunaasuna ayongera okutubuulira ebirala ku musajja oyo bw'ataagaana n'akonera ddala. Naffe twalaba tusikadde balya nkoko nga tubivaako. Ompuliriza omulungi, ne tubeera nga tutuuse ku nkomekero y'essuula yaffe Mulangajja. Tusisinkane mu ssuula enaddirira akuume atakuumira mpeera.